Abantu balayidde okwekalakasa singa pulogulaamu sunsuzi ey'abafulufiga eddako okuddamu okukola. General Sabit agenda akuba ku matu byonna byonna updates ojja kubanga ogifuna waneeno. Mwana muwala Makirin walya oba tewalya, amawulire gava ku ddungu nti yafudde. Byonna byonna tujja kubanga tubikutuusaako. Abasoga banaabidde nabbanja mu maaso, byonna waneeno nja kubanga mbikuwa. Mwana muwala ali mu maziga alw'abazadde be abaawambibwa, byonna byonna ku NCK TV gwe tulaba tuzikalira nywera nja kubanga mbekuwa mu bujjuvu bwabyo. Katandike n'amawulire agagenda mu maaso. Ebya fulufiga byo byeyongera okulanda buli lukya. Sefuko talina bigambo biwomu. Jjukira Sefuko ono yasooka okusibwa fulufiga, yamusiba n'asibiramu ne maama we, oba mujjukira saga eyo. Kakati tugende tuwulire biki byagamba. Lwaki babisuspendinga bususpendinzi tebabibaninga? Gwagala pulogulaamu nsonsozi eveewo. Nze nsaba gavumenti etuyambe ejjewo eyo pulogulaamu. Why? Because it's doing more harm than good. Ova ku pulogulaamu ebeera ku National TV. Nga National TV eyo yabalokole. Nga National TV eyo ebeerako pulogulaamu budde bwa kumakya. Omuntu n'akeera n'atuvumira abaana, n'atuwemulira abakulembeze, n'avuma abantu abali innocent, entalo ezigasa n'ezitagasa. Eggwanga liragawa eyo pulogulaamu mugiwere. Teyina kyeyigiriza ggwanga. Teyina kyetukola wabula gwe totwasamira. Tulikola waneeno. Tukimanyi wasomye ate oli mumpi. So tusaba gavumenti etuyambe pulogulaamu eyo ebbaningibwe. Ebbaningibwe mu bwangu abaana baffe. Naye temusobola tugamba mususpendinzeeyo wiiki emu. Why are you just suspending it? Hey, mukwane 16 Pro Max. Naye ndatawuka. Ojja kanyuga eno. Tugenda kweyambula, tugenda kubalaga emituli. Bwe kibanga kyekyetaagisa olulimi. Okugoba. Olulimi. No. Sometimes omuntu yeekyawa munda. I know, bane obikkako yeekyawa. Bweweekya sijja kubikkako. Twakoowa. Omuntu n'oteekako TV ne bakukuvuma ebigambo. N'oteekako TV ne bakugamba eggambo eddene. TV kyeyo. Era ani agisasula. So, tusaba program tebagisuspendinga for a short time. Let them ban that program and also ban the presenters and also disqualify that TV. Their license must be disqualified for their incompetence. Because munonye gwanga. Mwononye gwanga, simanyi gwanga gye liraga. Omuntu n'ogenda mu kyaki y'abalokole okugenda oteekako TV. Olinga emmana, olinga kino. Ndowooza obiwulidde, ate Sefuko naye bw'atandika okuwemula, omulala tasobola. Awemula n'otawemula ye Sefuko. Naye kimu bibiri abeera mu kuwemula. Naye nga byonna byonna bigenda mu maaso byebyo, bagamba nti gye takkirizaganya n'ekyokugamba nti program bagisuspending just weeks. Nedda ye ayagala bagigirewo ddala kubanga eno National TV naye omuntu n'atuulako ate mbu ekyewuunyisa y'abalokole. Naye omuntu n'atuulako n'asabula munne n'amukuba left right center. Takubye si baana bato si bakulu si bakadde nti nedda mbu bagiggyewo. Ate nange waliwo amawulire gagana agennako omwana ono ayogera bw'akaaba. Amaziga gamuyitamu. Era wawuliza sitoole ye tesobola kuleka kyekimu. Kitalo nnyo Uganda mwetambulira naye abaana balina ennaku ku mitima. Gange nze Nakabugo Joan, muwala wa Lukago Martin, gwe baawambira ebugoloobi 2022. Baamuwamba. By that time, mami wange yali yakafa nga tuliwo kuba tuli abaana babiri, aba daddy ne mami. Then waliwo n'omulala wa stepmother mulala. Kati mama waffe yali yakafa by that time. Nga tata yeka gwe tusigazaawo. Twayitawo just like 2 days. Nebagamba nti tatu naye bamuwambye. Nemaka ogenda mu Gwakutaano nga tetumulabanga. Tetumanyi wadde nawaali oba yafa oba yakola ki. Abantu bangi boogera ebintu bw'oba baamutta oba baabakasuka mu nnyanja oba babatwala eyo ku Simaki Golodi. Gamba tuli awo tetumanyi waali. Mwana oyo agamba mama yali yakafa mu 2022. Taata ne wayitayo ennaku 2 ne bamuwamba. Okuva that day tebaddangako kulaba utaata waabwe.
kakati yalina abaganda be kyokka naye muto nga w'omulaba so bw'ayogera n'amazzi gagamuyitamu tebamanyi taata oba gyali oba taliyo bagezezzaako omunoonya naye nga buteerere so y'omu ku abo abaabuzibwawo paka n'olunaku olwaleero. Ate amawulire agava ku ddungu waliwo amawulire agava ku ddungu nga bagamba nti mwana muwala Jacqueline walya oba teyalya mbu yafudde. Tuwulire amawulire agavayo batunnyonnyole byabadde bitya. Anange katsiyujje oli otya munange ze bampita senga asidi kyabula kutakomba wadde akitta saagala visa yenza abadde abuuza amawulire agabaani agaba mbadde wano ku live ne baleeta wano ebiwulire ebitanyuma mbu bamakirini bafiridde ku lyato wamma bituufu matuufu nti babakutte babadde batoloka nga bafuluma Dubai oba UAE badde Uganda naye nga bayise ku mazzi kati poliisi ebasanze poliisi y'oku mazzi ebaguddeko abamu babakutte naye Makirini ye bagamba agudde mu mazzi kirungi bwe kibanga kyekyo tekigenda kubeera kirungi naye kati Makirini lwaki mbadde muyita mu mazzi kugenda eyo tekijja kuba kirungi kamaama oba ayina weyeekwese kanyabo Makirini nno abonaabonedde ku nsi wallahi si birungi n'akamu n'akatono ka nsooke nteekeyo wallahi si malungi nanti mbu saga ya Donasia Timo nanti mbu musaga ya Donasia Timo yasuubiza Makirini okuddamu omusomesa kofi ku bwereere mbu yali teyayiga before naye abantu tebaabimanya era najjayo omusango era those days yagendanga ewa Timo naye mbunga si kusoma kofi kati awo simanyi oba mpulidde ono ku ssimu ng'agamba mbu Shamimu gwe bakutte yabagambye Timo yabakonekitinga ku gaayi wa Kago w'eryato Gambako walya oba tewalya oba mukajjukira bulungi yateeka nnyo abalenzi ku bunkenke yakeera lunaku lumu n'agamba ye nga waagenze ne bamukebera ng'alina siriimu era n'akola lisiti y'abalenzi n'agita n'agamba gundi negundi 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 mugende mwekebeze kubanga nze ndi mulwadde omwana yateeka abalenzi ku bunkenke abaana ne bavaayo n'abagamba wakana walya tewalya kituufu walya tewalya era nga buli mulenzi amugamba kimu walya tewalya ate ovanga ku muntu ye kennyini okulumiriza nti wakola ki wewaviira eŋŋombe eyo egamba nti walya oba tewalya katuule noono mwana mulenzi naye ng'ayogera ku nsonga yennyini eyo eya Makirini. Kitalo nnyo ddala Makirini walya oba tewalya afudde babakwatidde babadde bagezaako ssala okutoloka mu kkomera mu mazzi poliisi n'ebakwata omwana nannyikira kitalo nnyo ddala Makirini walya oba tewalya yoyo yennyini bye tulimu walya oba tewalya Makirini afudde bambi kibi nnyo ddala nnyo ddala tusaba Mukama Katonda omwoyo agulamuze kisa era amuwe ekiwummula eky'emirembe walya oba tewalya Makirini he's no more she's no more afudde bambi
si kulimba. Tumaze okukonfaminga nti afudde. Maclean afudde. Olunaku olwaleero ekiro kya leero afudde. Kibi nnyo, kibi ddala. Tetumanyi byakwogera, ebigambo bituweddeko, naye nga ssaawa eno kyekiriwo. Walya oba tewalya, she's no more. Ndowooza obiwulidde. Mbu yabadde agezaako, mbu babadde bagezaako okutoloka mu kkomera, naye mbu poliisi nebalya. Poliisi ye ndowooza we yalabye poliisi neyennyika mu mazzi, mbu nabbira n'afa. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tuyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano, era tusabire n'omugenzi Mukama abenga mu ekyumula ekirungi. Mawulire si malungi agaveeyo ku ddungu naye nga geego bwe gatyo. Makini ono tuze tumulaba mu sagaazi nnyingi era mubanga ozinga ofollowinga yaliko mu ssaga ya Don Asia era ne batuuka n'okugamba nti Don Asia okumudipotinga oba oliawo byalimu nono Makini mbu kubanga yali alina okugendayo okugamba nti oba musonyiwe. Mujjukira saga ezo zaaliko, so wabaddewo sagaazi nnyingiko ku mwana ono Makini naye nga essaawa yakakati kwetuwulira nti mugenzi. Ate munange nga tweyongeddeyo n'amawulire ag'enjawulo. Prime Minister Robinah Nabbanja yabadde ku kabaga aka coronation obw'abakyabazinga bwa Busoga. Akati n'abagamba mbu President yabagambye His Excellency Yoweri Kaguta Museveni mbu tabaddewo, mbu yamukiikiridde era n'abasaba bannange bakole ki, bawe omuzeeyi akalulu. Abana bamugamba be ffe tukobye be anti maama Rebecca Kadaga amba leero luno. Amazima gali nti Oweekitiibwa President alina waatujje ate alina waatutuusizza. Ate nga tukyakola emirimu mingi wano e Busoga. Tulina we tuvudde, tulina we tutuuse, era njagala okubasaba ne sekusaba yenna mutunuulire Oweekitiibwa President ng'obudde butuuse obw'akalulu, kubanga Uganda yonna egenda kumuwa. Nze mbabuulidde akalulu kagenda okufuna ku luno ne Kampala ne Buganda tuyinza ogiwangula. Mbabeerera b'amazima, ekyo mukyagale oba mukigaana. Nze nga jjajja wammwe mpulira nga kinkakatikako okubabuulira amazima. Kituyambe okufuna negotiation power mu biseera waali atajja kuddako. Ago ge mazima. So mwabawagira Museveni mubeere bagumu, akalulu agenda ate kasingira waggulu nnyo ku luno. Uganda abona baliseka. Tuvuddeyo Gloria Bugi ali mu complaining nti abantu bamugambye nnyo wakola plus sajjale biki awakana akati ali mu complaining abantu tebasiima ngamba bannange ani anakusiimira omubiri gwo. Hey guys, mulowooza okuyimba kwangu. Well, I see people saying, tamanyi kuyimba, tamanyi biki, nyo. The fuck? If you think singing is easy, tell me why I left my place clean. And now look at me. I'm like a street kid. What? So dirty like a pig. Look at this. Bora kongato yange. No? We do all this just for fans, to please our people. Nete basima. Ne waliwo abasima bagalanya, abatasima. Yeah, that's not fucking easy, bro. It's just one fucking show and I look like a mess.
I can't even perform in any other show. I have to change. Damn. Anyway, bring it near me, I'm addicted. Romantically, I'm affected. Unawe pata kulipe, mazigale kechoga. Ye Gloria Bugi naye chicken buyingiridde business ya massage naye Godfather yavuddeyo n'amukolera katambi kalamba ng'amuwoninga ku business eyo mbu yani muleetera obuzibu katubulize biki byamugamba. Mwana ono yaguddeyo massage pala fine well amukubirako essimu mabegako wali fine namuwa obudde bwali butono nnyo kuba namukubira ssaawa emu ng'ate njagala musisinkana before ssaawa 3 kwaba obudde bwe nalinawo tetwasobola sisinkana enziramu mukubira n'atakwata kale saagala mbuuza lwaki by'omugambira wano lwaki tewamukubira obimugamba kugamba ekyaliwo naye tetwakola ki massage pala kyebayita massage pala ekika ki massage zo 1 olina okubeeramu n'abanene 2 olina okubeeramu ne ssente eva ku kido 3 olina okubeera assured of files ku poliisi buli mwezi 4 olina okubeera na assurance in most cases obulamu bwo bwakomyawo lwaki akati massage pala zino omwana mulenzi yakoze business gye simanyi oba yiye oba waliwo amulimu mabega wabula kyabulabe nnyo omusajja yenna okufuna ebbala n'omanyibwa nti odiiringa mu bakazi oba obulamu bwo weetoololwa nnyo abakazi kyabulabe nnyo gwe kasita oteekawo obujulizi nti weetooloolera nnyo mu bakazi obulamu bwo bumaze obbuwaayo era emikono gyo giba misibe gibaako empingo. Abakazi kyekitonde ekikyasinza okubeera ekizibu ennyo ku nsi eno nga anytime yeefuula ne yeekyusa ng'olinga gw'otalabangako naawe obujulizi n'okaaba n'akaaba naye ng'alimba naawe obujulizi obw'obulimba n'awaayiriza n'okaaba n'akaaba n'asiita n'okusiita n'atiisatiisa n'okwetta buli omu n'amukkiririzaamu naye ng'alimba kale be bantu b'okolagana nabo okukolagana n'abakazi oba okudiiringa n'abakazi wenkanankana n'omuntu akutte ebbomu nga takimanyi nti akutte ebbomu nga wane wali pini awatadde mu lugalo agenda awuuba kyekyenkanankana nakyo. So business kirungi okubeera brainstormed mu bwongo bwo n'otandika business naye business gye watandise si nnungi naddala ku myaka gyo kuba emyaka gy'olimu mito woonaatuukira okukula wayinza okubaawo ensobi nga ze wejjusa kyetutamanyi maaso waliba watya naye abamu kufa abalengerera ewala tulabayo ekijji ekinene massage pala ez'ekikawo ekityo oba otagetinze basajja balinamu ssente abasajja abo abalinamu ssente tebaagala ziwa ggwe muntu bwe bajja baagala ddiiringa n'abawala era bateekawo nnyo ssente nti buli muwala alina asaba off agisasulira emitwalo egi 5 kiseera kituuka nga buli muwala ali off nga taliiwo nga basajja baabatutte. Ekyokulala abawala b'oboodiiringa nabo tebabeera bantu balamu babeera bamafiya era abasinga obungi baba bamanyi okwetooloola ebifo byonna ebyetoolodde ekibuga n'ebibuga ebyenjawulo. Bw'ava ku besti ng'akkirira ku mabiito, bw'ava ku mabiito ng'akkirira wano ekyengera wano waliwo gundi awo akashi waliwo bagiyita nikyengera moolo waliwo massage awo ne sauna era emize gye gimu. Bw'avaawo n'agenda ebulenga, bw'avaawo n'agenda ku zino zibayita zi big blaza ezo zibeeramu abakazi abeetunda bakwata kalina fulo nga 3
namujuddeko bakazi biki byonna ebyo bw'avaawo kati mwe bava bakuba kalifomu bakwata embadiya bakola biki kati babeeraawo ng'omulaba bw'ati nti muntu naye nga muzibu nnyo anytime akola ekintu ky'otayinza na kulowoozaako mu bwongo obwo kati bino bibaleetera okufallinga apart ne mwawukana mu ntegeera mu ndowooza ne mu nkolagana ekiri nti olwedde baba bagenda kusinga okufuna kwabeera badiringa n'omuntu directire okisegeera gw'oluusi bw'otamanyi kuba mulumu babaayo bokka kale kitegeeza bafuna ssente ezikusinga ne bakuviira mu bbanga ttono byonna biba bigenda kubaawula wabula ate bwe mwawukana n'ogezaako onyiiga anytime a case is reported at the police anytime a sexually related case is reported at the police which case is a rape attempted rape kubanga ne bakasitoma abamu nabo tebaba bangu mu bisengo mwe muba embirigo era kesi zifulumamu ne zigenda ku poliisi bajja baliko enjaga bajja baliko enjaga bajja baliko emyenge bajja bawaya kati ebiseera ebisinga kiteeka nannyiniyo at risk kyova olaba nali nkugamba ti singa weepoozinga nga agikubira obulango ne weepoozinga nga brand ambassador kyali badde beta okusinga okupoozinga nga nannyiniyo yo ffe tuli okuba nga tugakutuusaako gonna gatambula era nga weeyongera okuba nga weekuumidde ku NCK TV teweerabira kuba nga osubscribinga ringinga that notification bell sharing liking ebisigadde byonna mpolampola tujja kuba nga tugakuwa sigala naffe tuvaawo